Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ntegedde bagenda jijjayo. Ntegedde. Ntegedde bagenda jijjayo. Mukomeewo. Ntegedde butegeezi bagenda jijja bagenda jizoganya. Ntegedde butegeezi bagenda jijjayo. Eno information tosobola gisanga walala. Mboza mutegedde lwaki kati batandizo zikwata mbagala zijjayo. Embwa zeeweddembe ku mawuledi. Ntandikirewo bannange. Njidde mbuto oba ntandikirewo mbadde ngenda okutandika kuba kamala okola video eno. Kuba kijja kunkola bubi. One minute. All right. Tebagala biwulira. Tubadde tukyali ku nsonga y'okugamba nti mbategeeza nti mutegedde omuganda good Muganda is the dead one, no definition yakyo na buli kimu bwe kyali. Mutegedde bulungi nnyo. All right. Kati engeri gye baagala okukwatamu katubakube mpaka kuwulira bubi. Ekyo mukitegedde ekyobote. Kati katugende ku kirala. Video zijja kubeera bbiri kubanga sina kyakikolera. Kati tugenda kusooka kuyita wano. Tugende mpola mpaka video gye nekomekereza. Njagala mwenda ba comrade abali ku social media mumpulirize bulungi nnyo. Waliwo enteekateeka namutaayika gye batandise okuteekawo nga eri part of diversion naye nga balina kye bazimba yeeruwa. Mwawulidde omukyalo ono ng'ajja alekaanira omukulembeze waffe Omukunja Kyagulanyi Ssentamu simanyi biki byesagala kuddamu. Omukyalo oyo nabagambye project emulimu yabadde nnene nnyo. Ndi wano okutegeeza mwenna banna abaagala enkyukakyuka bannakampala n'abantu ba national platform olize bulungi nnyo nti omukyalo oyo Susan Makula nabagamba sisaasaanya ntongo kubanga omwana oli Joyce y'ebigambo bwabyogera bwe biri naye nze nganze omusajja omukulu atuludde emyaka ebigambo bya Susan ebisiga bya Joyce sibisobola. Comrade Joyce nkulamusizza simanyi obuli wa ggwanga ki naye I'm very glad that you have a young lady like you who can come and express herself towards the liberation of Uganda. So Madam Joyce, whenever you are, I don't know where you are situated, but please keep on. Don't be intimidated. Keep on. So, omukyalo no Susan Makula boyazze n'ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale ya Museveni ng'alumba president. Waliwo kye mutaamanya oba kye mutaategedde kingendo bategeeza. 1. Omukyalo ono baagala kumuleeta mu kalulu mbu avuganye mukyala atudde mu Kampala Central omukyala Suzani omukyala Shamimu Malende muwulye bulungi nnyo. Mukyala Makula Susan mukwano gwa Joyce oli munnafu comrade mbu squad y'engendo basoma emupulaninga omuleeta mu Kampala Central. Yensobola kimulemba YouTube aba blogger bagenda muwolereza omanyi munange nakutte kansoke mbabulire Kanamunda jimukamanyi mwena mukamanyi buno bukapa bumulunde waka Kanamunda jabo kazaala abaana waka pusi kati kazaala abaana kati bekazaala abaana abo baba akazibula bwe kati nga Kanamunda jikadde bbali nga kale ko bwano
namunda gyafubutuka omulundi ogwo najja n'akanga obwana obwo kati obwana bwonna obudduka gibera miyayi wa misege obusigala bwe bwana kati Salimu Salebu yagula ba YouTubers bonna ne ba TikTokers n'abatwala eggulu tebavaamu kyamakulu kati ne baddamu ne bazimba system nga bagizimbidde ku ba YouTubers bannamawulire n'abala ba TikTokers ababadde nga bagizimbiddwe okwo nga eri silent nnyo ejje kuba struggle mpola nga bagizimba omumpola kati kyenakoze neŋŋamba nno public bagijja ku kigendera ky'eggwanga ne bagisa ku bintu by'obusegu nezijja nenkola comments zenakoze mama bonna nga bwe nabadde mbaagala bali ku line up bwe baavuddeyo bonna nga babadde ku line up baavuddeyo kye bayita kannamunda gikajja ne kakanga obwana ne budduka kati kannamunda gikakanze obwana buli kemulaba ogumuyayu temuddamu oba badde ofolowinga ku Facebook simanyi YouTube simanyi unfollow bonna egyo miyayu mukitegedde bulungi nnyo kati nze ng'omulimu gwe nakoze ate namaze nze nkuba empisa egi bagiyita PPF njikuba omuntu nenjikulekamu n'empisa ogoma bw'ojejja mu gwomanyize sidde kuba banne byekkola bingi nnyo awotuvuddewo alright kati baagala kuleeta Susan Makula mbu yesimbe ku Shamim Malende mu Kampala nga abamuleeta be bano bagamba nti baagala mutunda nabagamba nti omuntu waliwo tewaliwo publicity mbi buli publicity gye babakwogerako eba nnungi naye kino bakikoze nga bakubisa ejjinja n'ebinyonyi bibiri nti bamuleese kyokula nabadde bagati tumulumba tulebemu wanyo platform nga abadde bakifunye nti abantu bagenda muvuma oba omutwalira eggaali abeere mu mawulire then oluvannyuma bamuleete bagambe nti ono yagenda okwesiba mu Kampala ku bwa Woman MP nga stage eno eteekeddwamu Ssente Bujingo yennyini kuliko Muhammad Nsereko kuliko Anita Amongi n'Empuga de Mapuga be bagenda okuleeta omukyalo ono naye nga bimanyi nti bwenjogera ebintu bino babijjawo so mbadde mukitegere nti omukyalo ono bali bamupulaningira muleeta mu Kampala abamulimu be bano nze mwategedde bulungi nti nze ayogera ku Makula nja kufa naye era nja mudifendiga ssente zadde gyegiri emiyayo gye mbagambye nti kannamunda gikakanze emiyayo gyonna ne givaayo kati gyegyo emiyayo gye nabategeezezzaako alright in case nkikubye ne kiyiika bagenda kuleeta minisita wa Kampala gwe bayita Misa Kabanda oneetawa mu kitta bantu ekyakasasiro ekiteezi naye ono aliko okulya n'okukomba essowaani kubanga eriyo abatamwagala mu NRM nga bawunyira ziizi ng'ez'abakadde so bayinza okukola ki omuleeta okukola omulimu ogwo kati bantu babiri be baagala okuleeta mumpulidde bulungi nnyo be bantu babiri baagala okuleeta naye nga kino kibadde top secret ekyamakula n'ekyo no Misa Kabanda that is a top secret yembadde temumanyi nti badde bagipulaninga kati nkibategeeza mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo katugenze ku nsonga endala alright banyabo ne bassebo omuntu omunafu nga tokwata nkusaba video eno gyesonyiwe bw'oba wasomako social studies ne history mu Uganda bakubuuzanga nti bintu ki Uganda byetunda akatale k'ensi yonna wattu mwabeerangamu emmwanyi ne pamba njala kusigira ekifaananyi Uganda ng'eggwanga lyasuubuzanga pamba ebweru waalyo n'emmwanyi bulijjo weebuuza lwaki emmwanyi zino mu Buganda baziyita kibooko nazzi kuno bajjajjaffe bamagulumeero bajja mu Uganda bajja n'ebintu bingi nnyo bajjajjaffe baasooka ebimugaana gamba omuli emmwanyi baasooka ne bazigaana pamba baamugaana ne pasipalamu yennyini baasooka ne bamugaana n'ebintu ebirala kati olw'okuba nti abazungu balina effujjo baasooka okuyisaako kuwembuyako bajjajjaffe baabayisaamuko kuwembuya okubalimisa emmwanyi ku kifuba ne pasipalamu oyo ne gundi ne pamba oyo bajjajjaffe baabayisaamu kuwembuya okumulima n'oluvannyuma munnange bamala bayisaamu owembuya bakkiriza ne balima ne bifuuka ebirime by'ettunzi ng'ensokola ky'emmwanyi baziyita eza kibooko mukitegedde bulungi nnyo naye bajjajjaffe ne basinzira okwo okugaggawala era ng'ebitundu bya Uganda byonna buli kitundu kirina ebintu bye kirima nga okugeza
mu Buganda wakati twalimanga emmwanyi ne tulima ne pamba n'emmere yaffe y'okulya era emmere yali isanga n'ebitundu ebirala by'eggwanga ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye nga kye tusinga okugyamu ensimbi zaabeeranga mmwanyi mpozi n'obulunzi obutonotono bwe tugenda mu eastern side wattu nabo baali balunzi era nga balimi mukimanyi bulungi nnyo mu northern Uganda nga nabo balunzi ate era nga balimi bwe batyo ne mu maserengeta ga Uganda nga bo okusinga baali nga balunzi bwe babeeranga abalunzi buli kimu baakikolanga ne bafuna ensimbi era tebeetaaga kwewola mu banka nsimbi kati gavumenti nga bwe zaagala okwavuwaza abantu kino gyalabako ekyokulabirako nti ku luguudo nze kwenzwalwa ne bagamba nze nzaalwa ku nguudo 2 oluguudo nze nzaalwa mu Kampala Central ku kyalo bakiyita Lubaga Road ku Lubaga Road B opposite musajja Lumba Flats we banzala wennyini bazadde bange ne basenguka ne badda mu Serwanga Zone era mu Mengo Parish Kampala Central mumpulidde bulungi kwe nakuli okutuuka n'abasajja kulo okuvaako jjajjange be nabasomeredda basibuka Sogezi Gomba eri bajjajja bange 8 gye bali naye kijja nziikibwa Ttanda Kiwambya mwenna mumanyi osikweka byafaayo byange nyina bajjajja bange 8 emabega naye gwe mumanyike nnyo naye bwe yasajja kula n'akola ekijja kye Ettanda Mityana Kiwambya kati ku luguudo lwennyini lw'Emityana mwenna bampuliriza n'abala mwine enguudo zammwe era mumanyi butya emmwanyi bwe zaatundwanga kansooke mbazzeeko nze ku myaka we nalabira ku matundiro n'amasunsuliro g'emmwanyi ku luguudo lw'Emityana mwenna bamanyi Emityana wabeerangawo ekiyuma kya kato ow'ezzigoto bakyebazita zikofi ekyo ekyuma kyasaanawo wabeerangawo ekyuma ky'omugenzi era naye jjajja wange Sembuuze Mottamu mu Kinyaanya mwenna abafamire y'omugenzi Sembuuze mbatumiddeko mikwano gyange kansule nti mukyali balamu mbatumiddeko Mottamu mubayita mu Kinyaanya wabeerangawo ekyuma ky'omugenzi Sembuuze then ne tugenda ewa Bigalo we wali bimumwanyi bira 2 n'okweyongerayo nenze byembagambyeko 3 kati n'enguudo zonna ezifuluma Buganda nezingira Buganda zaalingako ebyuma by'emmwanyi ebyuma ebyo byakolanga omugaso gw'amaanyi nnyo okusunsula n'okutunda kati ne tumanya nti Uganda yali eyimiriddewo ku bulimi obwabeezangawo bajjajjaffe kye tuyita agriculture nga mbasomedde nti mu Buganda wokka twabeesenganga ku mmwanyi n'ebintu ebitonotono era emmwanyi zino zaagaggawazanga nnyo bajjajjaffe era abaana ab'obulenzi bagendanga okuweza emyaka 22 wattu nga bamaze okusajjakula ng'omwana omulenzi alina ekibanja ekikye kuliko omusiri gw'emmwanyi abanze n'akasiisira era kyabanga kizibu nnyo okujja omwana omulenzi omujja mu kyalo omuleeta mu kibuga kyabeeranga kizibu nnyo nga naye tayagala wabula mu Buganda embeera yajja ekyuka Yoseri tibahabula otabashira mutabani wa Kalensi temuzizide esanga bisibe bwe yatandika ettima efuga efutirizi okutandika ogwagala okutta ebyennima mu Buganda kubanga yategera Abaganda balina ssente naye jjukira ensimbi zonna Museveni ze yakozesa mu kulwana olutalo olwo ebitundu 85 ku buli 100 ssente zaava mu mmwanyi z'Abaganda ze baatunda okuwa Museveni ate n'amala bamuwa ssente n'abatta oyo tibahabulwa ne Banyarwanda banne ensimbi ezaalwana olutalo olwo ebitundu 4 ku buli 100 zaava mu mmwanyi z'abajjajjaffe ze baatunda gattako obulamu bwabwe Gaye bwamala okuwangula olutalo kye yatandikirawo n'ajja ne sisitimu y'amagulu meeru eyamulagira okweggyako ebyobugagga byonna ebyali biteekeddwateekeddwa okubeezawo bannayuganda bonna nga tuyawudde mu ggwanga ki bitya omugenzi Idi Amin Dada Obote Ssekabaka Muteesa n'abalala baali basetinze eggwanga Uganda
nga byowulira byonna ku mitimbaga ne ku mawulire nti Uganda yali yenkanankana n'ensinga zi Singapore, zi South Korea, zaani zi Malaysia, zaani nga Uganda yalina n'ensi zesinga mu Europe. Nga zi Middle East toyogera nga teri kiriyo nga Uganda yeeriwo. Mu kino abakulembeze abayitako baali balese basetinze business nga gavumenti ebiseera ebyo zisuubula era zikola business. Bwe bakolera amakolero amayitirivu companies empitirivu ezakolanga mu bannayuganda ebibika bino bibiri wammanga. Bannayuganda abaasoma n'abataasoma. Owanki kunyonyola kitegeere. Omuntu asomye gwe bayita skilled worker. Non-skilled worker ye muntu nga tasomye naye ng'asobola okukola omulimu gwonna oguliwo. Kati bakitaffe ne bajjajjaffe abamu baali tebaasoma naye nga bafuna emirimu companies omwo okukola. Era y'ensonga lwaki before 1986 bannayuganda abaddukanga mu Uganda bagendanga ku seekinga refugee olw'ebyobufuzi ebyaliwo, oba abaagendanga okukyala tewagendangayo bakuba nkubi bakyeyo. Bwe baba bagendangayo buli mwaka bafulumangayo abantu 20 bokka nga baali bagenze kunoonya nsimbi za kyeyo. Buli mwaka bafulumangayo 20 bokka abaali bagendanga okunoonya ekyeyo. Abasinga baddukanga bya bufuzi. Kugenda kukyala nakula family kyekyo kyokka mukitegedde bulungi nnyo. Kati Museveni bwajja n'atunda ebintu byonna ng'abyeggyeko nga maze obyeguza. Kino kyaleetera bakitaffe bajjajjaffe okutandika okwavuwala mu ngeri yonna esoboka. Museveni n'akola ekijjobyo. Yasanga Abaganda balima emmwanyi balonda balina buli kimu. Kyeyasooka okukola n'asooka tta buli kintu kyonna ekyali kikwasaganya ku balimi. Mweyaggalira bank, cooperative bank ne commercial banks. Cooperative ne commercial banks zino zeza bank ezaali ez'abannansi bannakabala eziyamba ku balimi zitya. Si buli alima nti kyalimye kigenda kuvayo bulungi. Omuntu bwe yalimanga n'awuliranga ebitibivudde yagendanga neewola akasente waddamu n'alima ne bikwatayo ng'asasula ebbanja lye. Ne bank ezo zawolanga abalimi ogenda okulima ne bakomya amagoba ne babawa ssente buli kimu. Yasooka ziggala zonna. Ekyokulabirako kye muyinza okulabirako ye UCB kati gye muyita Kyamo Towers yali commercial bank n'endala. Cooperative bank zaali nnyingi zaali zituuse ne ku magombolola oba mu byalo eyo. Zino zonna n'azibba. Jjukira zino zaalimu ebyapa by'abantu n'endagaano z'abantu ez'amataka. Mukitegeera bulungi nnyo. Bw'amala okugjawo eyo n'agenda ajjawo ebina by'obwegassi bajjajjaffe gye baatundanga ebirime byabwe. Omuli Growers Union, Cooperative Unions zonna n'azijjawo kubanga abalimi ebiseera ebyo bo bwe balimanga ebintu byabwe ezo growers ne cooperative unions gye baatwalanga ebirime ebyo kubanga bo baali direct n'akatale k'ensi yonna ng'amanya emiwendo bwe gitambula nga yasobola okuwa ssente gweddirayo mu kyalo. Ye n'alida akatale kanaakula nga tewali bino byonna Museveni n'abiggalawo. Kye yaddako okukola kiruwa. Museveni yaddako enteekateeka eyali enteeketeeke n'asooka ddira atta ettaka lya Buganda ng'alitta atya olyanza ogatta ettaka lifa litya. Tuula nkunnyonnyole. Musajja mukulu abuzaabuzibwa byenjogera oli waddemba okubuzibwa. Njagala kutegeeza ettaka ly'otambulyako ly'ozimbako ennyumba ettaka lissanga gobosa lissa litya. Mu ttaka omulimu ebitonde omuli ensiriŋŋanye omuli ebiwuka eby'enjawulo ebitambula mu ttaka eryo nga birifuulafuula n'okulikolamu ebigimusa. Kyekifuula ettaka eryo kubanga lissanga ggwe. Kati bwe baleeta chemicals ze baleeta okuyiwa ku ttaka okwo ku mmwanyi simanyi ku bitooke n'okufuuyira omuddo, ebiwuka ebyo byonna byakolanga omulimu gw'okugimusa n'okuleka ettaka lino lisse. Ebiwuka byonna byafa, ettaka ne lifa ekiziiro. Ompulira bulungi nnyo. Bwe tumala awo ne baleeta akawuka akali ebitooke ne balyoka baleetera simanyi falada ne simanyi bitooke dduddu biki ne mulyoka muteeka ku bitooke ne biryoka bikonzibwa ne bigenda kuhanga ebyo nabyo bifa. Ne baleetera akawuka akali emmwanyi ke bayita simanyi coffee bean weevil ne kalyoka kabalira emmwanyi ne zikongoba ne zigenda kuhanga bwe zityo. Buli kimu ne kisaanawo bwe kityo. Kati weebuuze amatooke gaasenguka kati okuva mu Buganda gagende embalala
bali baali balunzi ng'ebyokulima tebabimanyi bali bako kawugiro olw'okuba nti ettaka ly'abaali tebalikosa mu biseera ebyo baafuna ensukusa ne bagenda ne batandika okweyunira obulimi era emmere gye badde eva essaawa zino yonna etambula Uganda ng'evaawa mu Maserengeta ng'amaze okutta wano wakati. Museveni wamala okukola ebintu bino byonna agenda okulaba Abaganda tebaavuwala. Missoni ye yali nti gye mutaategeera ettaka bwe lifa emmwanyi ne zifa buli kimu ne kifa. Kino kyawaliriza abavubuka bakawuula okudduka mu byalo okujja mu Kampala wabula mu kudduka okwo baaleka batunze ettaka ly'abajjajjaabwe nga batunze n'ebibanja byabwe ne bajja mu Kampala okuvuga boda n'okugula poloti fuuti 2.5 fuuti 2.5 nga bazigula okuzimba obuyimba obulinga toileti ne badda mu boda n'abalumbayo n'atandika obbakuba ennyulu boda bazitwala buli poliisi eri mu Buganda ekitono nnyo erina pikipiki 50 kakabeka poliisi kalika poliisi 7 lwaki kalina pikipiki 10 pikipiki z'abaana Baganda abasigalawo abatono ennyo ne bajja mu bubuga obwetondeka mu byalo eyo ne basisira mu bubuga obwo. Kiki bakolawo ennyo? Kunywa mwenge, kusiba sports betting, kubeera mbimansulo, kubeera mu karaoke na kubeera awo. Kati kiyabakolera ekikulu ekiriwo ekyobusiru kwe kuleka ensinga amateeka akafuga akakontrolinga ebyobuseegu ne bagajjawo. Yensonga lwaki nti omuntu asobola okuteeka akatambika ku mutimbagano nga teri amukutteko. Genda otambule mu kalubuga konna akali mu Buganda akakoze n'akaliwo. Business kyenkulu ezisingawo. Sports betting, bwamalaaya, kunywa mwenge na kumanya bikwatagana ku mipiira gy'ensi yonna okusinga n'eggwanga n'ekyalo eky'amaanyi oba n'ebintu bikuba ku kyalo. Osanga MC Numan ng'amanyi Arsenal olunaku lwe yatandikawo abazanyi beerina ssente ze babasasula owanigo bagenda okugoba agenda agoba Shiwaddiru simanyi ono biki nga byonna bimanyi bulungi nnyo. Mubuuze Numan ewammwe ekyaggwe kyamaani yali bakuziika era kyekiri ekyaggwe Numan agenda kugamba kamana once again kyagenda okugamba okitegedde bulungi nnyo kubanga ekyo bamuteekamu n'abalala otegedde bulungi nnyo ekyo kiri mu Buganda wokka bw'ogenda mwankole it's not there. Tekiriyo. Kati bakawuula bonna abaali balina omugaso mu myaka 2 abaazimbanga amayu n'okutambuza business bakawuula bonna baayika Windows. Kati bwenzijja ku social media negga nti waliwo enteekateeka engenderere okusiruwaza generation ezijja bazidiverting baziteeke mu bintu by'obuseegu n'obusiru. N'olaba embizi yabitanga ng'ejja evuma omuntu kubanga yakugambye nti already musiru teri kosi gye basomesa nga ya busiru. Obusiru bweteeka mbweteekene n'obwesomesa. Ekigendera kiriro ddawa. 1 ensi bwesigala nga nsiru waliwo abasiruwalirayo generation zigenda nga nsiru ekyokusookerako n'ekyokulabirako. Buli lwoddira abaana abalenzi ne bakomekeza abagenze mu kuvuga mpanka beefuula ba smart wire beefuula bali babisiyaga abaana bano beefuula nti bo baliwo bakazi balabirira eyo generation gye bayita y'abasajja okukola family beefudde. Kati kigenda maaso ku social media baba luzinze value awo teri agenda kuwasa baba tunule ba sugar mami beefudde ba smart aba bagenda kufa ebeefudde generation beefudde. Bwe tugenda ku baana ab'obuwala the moment abaana ab'obuwala baluzinga value teri agenda bawasa bagenda kufuuka bannakiyombekedde nga tebagenda kuzaala olw'ensonga nti omusajja yandibadde awasa omwana ono olwedde amanyi nti abaana bonna mu Buganda bamalaaya naye ng'ani akulyetinza abaana okubeera bamalaaya. Museveni n'Abanyarwanda be abata obuseegu amabeere gali bweru obukyala buli bweru ku TV za Uganda zonna. America wasinga obwono nefune Bungereza ne mu Europe. Njagala te video emu ng'omukazi aleze eno biology enali bweru akabina kalire katumbidde ena mabere gali mbanga wegati koga ngalinga yambadde swimming costume najja ku TV
kiri mu Uganda kubanga kibaagala to corrupt your minds, no corrupting abaana abera ku TV nga balaba ti akakagoye nange nja kambala ngenda kanoonya nenga si kye kyandibadde idea entuufu omwana omulaga ekifaananyi ne ku TV yennyini ya BBS olaba presenter abakyala batula ne badiscussing emboozi z'ekiseegu abasembako okukola ku TV nero libali alafaire ne Nakabubi ne Shifaliya ne Kibirango be basembayo kubanga bali babulira oba bafa simanyi abawala baliko bonna bamalaya nkiddamu bonna bamalaya olw'ensonga abasinga obungi si bafumbo badiscussing ensonga z'obufumbo ate badiscussing nga tebikwatagana mbeera eriwo ukitegeera kati dressing code infu kati buli muntu abeerawo n'atunula obwongo obeera corrupted kulowooza ku bintu bya kisiru kati kyenavudde njogera ebigambo bino ebyanyiziza abamu mu missions balimu ez'okusiruwaza abaana bw'oleka ebintu bino bitambula abaana bamwe muzaala abo bowala baluyuzinga value olw'abaana abawala bava e Rwanda abeeramu yirwaki vidiyo nabasobola ogyonoona vidiyo eno basobola ogikwata simanyi kale kambalage tewali kyakkola manyi nina okubalaga ebintu bino bitegere bulungi nnyo oba bagikwata bagikwate kansoke mbalageko kyembagamba bino biri mu Kampala munansonyiwa kansoke mbeetonde ka video kendo go balaga tekandi badde kabalaga ninja just njala balaga kifaananyi kyokka kabeka seconds ngenda kazanya ko seconds 3 mbalage kifaananyi kiri mu Kampala mbalako seconds 3 kati bwetovaayo okwogera ebigambo bino olinga adda ku TV ng'akumanyira kubanga wamugambye ekintu ekiri mu system kyebazimbira mu kukola okwonoona image y'abaana abawala nze ekinnuma si kumpemula oba kunvuma that is total nonsense wabula ekinnuma value y'abaana baffe abawala egenda kusigala luddawa olina omwana omuwala n'oli alina omwana omulenzi omwana omulenzi agenda kula ekirimunya ku social media simanyi kati ffe tukola 6 pack tuli mu boys Demetre simanyi twagala bashuga mami twagala batuwasa since when omwana omulenzi w'emeraga nti ayagala mukazi amuwasa since when kati bw'anaafundisa olubuto omwana amu agenda muyamba atya bino embalaga biri mu Buganda wakati bino biruzinga bireeta vali y'omwana omuwala okubanga tekyalina makulu ani agenda obbawasa eno image tetta baana bakola ekikolwa kino etta abaana bamwe abali mu masomero abali mu dormitories kino kyomutaategedde yensonga lwaki olaga Pablo nti ffe tuli basiru tukola ya busiru teri koosi gye basomanga ya busiru kubanga mu dictatorship regime bino byonna bibeeramu ekino baana babuwala generation ezigenda mwe ebintu mubeere serious ebintu bino tubagamba essaazi luguyinza okulaba nti olina ebbiri olina akabeere olina ki time egenda kujja you have to set olina okukaddiwa n'omuntu ng'oyagala okumanya kye bayita ebweru weza emyaka 6 n'abaana bo bakulekawo ne bakutwala mu care homes gye balabirira abakadde omusajja bamutwala mu care home ye n'omukazi bamutwala mu care ye ne babaawula ne mu Uganda tukyayinawo obuwangwa n'ennono era tukyalinawo extended families nti osobola ogenda nolaba jjajjawo n'omusindikira muzzukulu we mpaka jjajja lwava mu nsi nga yeesiimye naye banaaleeta embeera ne basomesa ebintu by'ekisiru mugenda kusigala nga temuwasiddwa mufiire mu mayumba gammwe nga teryakulabako kino ekintu kye bazimba ne bwe tujja nkyogerako olinaga atya ffe tewali koosi ya busiru gye bagisoma ffe tulwanira generation ne generation z'abaana bagenda okujja nze nnwanirira valu y'abaana balenzi n'abaana bawala
n'obutasaasaanya buseegu. Feya feyinza okuba ngeri spoiled, but we can't let the next generation to be spoiled by some individuals abalowooza nti basinga okutegeera. Munansonyi okuzanya obusambi luno lwaliro kubanga njagadde kutegeeza public kyeki mmwe bino temusobola biba ku TV za Uganda, tebasobola bibalaga. The reason as to why ife batunoonya n'okutukolako obulabe bye twogera bitte image nene ngeri Museveni ku kyagala okuzimba. Okitegeera bino tosobola bisanga mu westani okunyonga bigenda tuuka ebutuusi batta kifaananyi kyo eyo jagadde kuyitira buyitizi. Kati Museveni bw'amala okutta ebyobulimi mu Buganda bakawula bavudde mu kyalo tebakyasobola kukola olwo Buganda butandise okwavuwala. Abazadde bafudde tekyali mwana agenda mu kyalo bagenda kuziika. Osanga gali amaka gafuuka matongo buli kimu nga kifudde. Mu eastern side of the country bayinayo ebikajjo Baganda baffe abali mu east okutandikira awo ejjinja okudda waggulu. Ebikajjo bino byali 3 buli tani 3. Essaawa zino ebikajjo bigula 5 tani. Tani bwe mala okuprocessingibwa evamu obusukali obusawo bwa sukali 8. Evamu obusawo bwa sukali 8. Kankwe simple calculation omanye mulyoke mutegere ebintu bino. Tani yali ya 3 eyo mu Eastern Busoga. Kati tani egule 5 eja sente. Tani emu bwe baji processinga evamu obusawo bwa sukali 8. Buli kasawo ka sukali kale katubale kilo 5. Naye nga kilo eri ku 15 buli kilo times 50 je 20 mweji je 25 akasawo kamu. Kati 25 times tinda ku 25 times 8 omuyindi mu ttani emu ayinza okukola milioni 2 gwe yakuwadde 5. Kati taata omu east kodeyo 5 ogenda kutunda ttani mekeze ebikajjo osasulira omwana 1 million shillings of school fees okusoma ku level emu n'abaana basoma mu private schools oba international schools local schools nenga isasula 5 okudda waggulu ogenda kuweza ndi sente zawe ng'osasula buli ttani 5. Simple calculation, simple mathematics. Ibatasobola bagamba ko TV. Nkubaliddemu katono nnyo wantuli mu east mbikajjo. Tugenze mu cotton. Cotton yali mu east ne mu western side of the country. Cotton yono yalina ekitongole kye bayita Uganda Cotton Marketing Board. Oba Uganda Cotton Marketing Board. Ekitongole ekyo Museveni yakijjawo. Ne kireetera muka Museveni ne banne okutwala etunzi lya cotton yono. Abali bamojja ko buli kimu bakijjako ekyo ne kifa. Kati omuntu w'omu west, omuntu w'omu eastern n'omu north abali babesinga ku cotton yono basigala luddawa. Bwe tugenda mu north again nga tugenze Karamoja baali beerimira emmere yaabwe y'okulyako n'okulunda ente. Era twalina engombe egamba nga don't wait Karamajongs to develop. But Karamajongs, they were not stupid because they had their own business of cattle raising. Nga balunda ente. Ng'ente emu ekitone nnyo eva wakati w'5 ku kakadde. Kati bw'osanga omusajja omukalamoja nga ayambadde akaketa alina ente 50 okudda goza ayinanga ssente mmeka. Kubanga that is part of their culture. Of staying or behaving, of living. Yali part of their life. Wagante abasula mu busisira bambala bukete nenga alina ente. Kyali part of their culture. Nenga buli ente kitwale ya 5 ente emu ayina ente 10 goza ayina ssente mmeka. Museveni Banyarwanda banne Gakota Danita Amongi babbayo ente ezaabwe zonna. Mwenda baganja baletera video. Kiragambya Anita Amongi atuletere proof nti ente zaalina zonna teyabbanzibe. Now give a related proof until the banzibe. Namuga part of the cows you have was it babu. Uyo ngasira Museveni. Sorry. Mulimo audio. Uyo ngamulage enti zizo.
bakazi batu nabasajja batu baba bakente kitegeeza nti economic activities ezomu east up to northern Uganda bazita wetuli botugenda mu west wasigale ba indigenous banyankole abasigazawo ente zivaamu amata okugenda ku nyumba y'omunyankole oligina akuwa amata bagamuguza ayinza okuganja makuta ite bagigula nusu 2-3 botuke Kampala lita ya amata oba eri ku sente mekasi kyamanyi kubanga sibimanyi nenga amata oyinza tuka omusajja amata bagamugujjako nusu 3 oba 5 kale natuke Kampala lita amata bagitunde 13 kitegezo ntalina economic activity yagenda kujja sente kati wena babulidde kintu kye mwalina buli kimu kyonna kye bakola ono agezaako to monopolize kigambo monopoly kibanga omuntu okuba wono bwa nannyini nga yekka yalina obwa nannyini ku kintu ne mwanyi zino azitwalire ddala era mwira kye mutaategeera listen careful Museveni bwagamba nti mwanyizize era asaba peneti bamuwe mwanyize temwebuuza peneti mwanyi yazijjawa all right ngaita mu Earth Creation aita mu UCDA aita mu Wasanya Cultural Hospital Mayiga bagabe mwanyezo werere nendo kwa neddagala temwasoka kubuuka mwanyite pama mwanyite limba mwanyite fuka mwanyite kokolima muje tubawensigeze zala muje tubawensigo za bwere neddagala biki bazigabe mu East bazigabe mu West bazigabe mu Buganda Mayiga atambudde ngo wakagattaakamu which was a good idea what the sagara Mayiga okugaba abantu okulima emwanyi it was a good idea but China hidden agenda nchidda mjara mukwata bulungi Mayiga okubiriza abantu okulima emwanyi it was a good idea what the simwagala tukikwasa tuzikwasa it was a good ideology but with a hidden agenda one bamaze okusaasanya endokwa y'emmwanyi emu ennungi egula wakati 2,000 ku 1,000 nkiddamu njagala kuno bakuliko omulimi endokwa y'emmwanyi wogisanga mu nathere bed eza bulijjo egula wakati wa nusu 1,500 ku 2,000 olajja nakuwa emmwanyi 2,000 aba akwebaza kimpozi answer me nakuwerako neddagala answer me aba akwebaza ki so he's reclaiming what he gave you, but you didn't know exactly the hidden agenda behind his supply 3. Coffee seeds to the farmers across the country. Nobody knew the hidden agenda. So he has a right to reclaiming kubanga yabateka musi yabawasi mwanjinga ziri musente. Temwamanya. Yensora chaganti register yourself kuba manyinti ya investing sente ze mu mwanyi. Yoga Rose unabagenti mwanyi ya 2,000. Kati mwanyi ya 2,000 akwadde emiti 10,000. Just set them simple mathematics mu. Mana ze basomesa. Emwanyi ya 2,000 akwadde emiti kale 10,000 kale kitonenya akwadde emiti 10,000. Ze milioni 2. Ze milioni ezibi akuta akwadde mwaza milioni 2 zawere balina plan to promoting zino bazisimbe bamalo zisimba zituuke weziti zikonganya rumo. That is what is taking place right now. Munate mwamanya yali enkola yawo. But remember ettaka ko bazirima ettaka liryo ngo omuntu ko wazirima na ye bwe bali bakuwa mwanyi ezo tewaliwo agreement nti tukuwadde with mu period yene mwazi jja kubaza fe bwe muna mugenzi bacha linga mateeka tebayina bagwayo era tebayo musiyo nake mbogera kuwandiisa mwanyi wandiisa kuzani wa applying ngo ogule ettaka era wa applying wanga bakuwe mwanyi ezo nti ntano no badize mwanyi. Museveni kankutegeeze owajja mu Uganda ngoli teenager kubanga wali embye Mainze njagala kwagala musajja ono mukuba information agitegeere wano yagambibwa ati uliriza bulungi nnyo wano yagambibwa ati
Najja wano nali mwana muto. I was 34 years. Bwe yajjawo yalina emyaka emeka? 34. Kati ajjawo kiri kye tuba tumugamba nti yajjawo myaka 8 kati agamba nti yajjano nga myaka 3 mu emeka? Mwena. Bwali state operative ng'okola mu ofiisi z'abali abasajja basibira mu bbwa walina emyaka emeka? Bwagamba nti yajjano nga myaka 3 mu mbate tumanyise. Nkakudiremu? Najja wano nali mwana muto. I was 34 years. So when he came to Uganda or to Uganda, he was 34 years old. He was young. So mukulu Museveni nakabinja kumanya oli ne mayiga essazi ne lwakitole mu video eno. Kasuka kutegeze. Emwanyi zino wazisangawo ku ttaka lya Uganda sigo wazireeta toyina bwannannyini wadde ekintu kyonna ekyekwasaganya ku mwanyi. You are just an imposter. Emwanyi zaaliwo abafuzi b'amatwale bazireeta. So tolina monopoly na buyinza ku mwanyi z'Abannayuganda. In fact emwanyi zino zaakubye bajjajjaffe kibooko. Temwali mujjajja tebamukubanko ku mbooko. Emwanyi baakuba basajja Baganda, basajja Basoga. Bibaakuba kibooko kuba limise emwanyi. N'Abagisu. Kwansubira bwe baserabidde. Kakungulu yatwale Mukyala Margaret Nanyonga Kakungulu yatwale mwanyi mu Busoga ani yazitwala. Mukyala Margaret Nanyonga kuno kwoli. Njaga clarification kuno. Mayi Mukyala Margaret Nanyonga kwali n'abala. Ani yatwale mwanyi mu eastern side of the country. Mu Mbale eyo yali Kakungulu yali ani. Munzijukizeemu. Munzijukizeemu na musagala mulwe wano. Munzijukizeemu. Kale mwanika myaka gya Museveni mbagambye abaliko kuno. Sophie Nalukenga agambye yali Kakungulu. Ayi nenga baba. Nyine ngalabi. Mukyala Margaret Nanyongo babulidde wa? Yes. Yali Kakungulu oyo kasita yogera kiba kiwo. So yali Semei Kakungulu yatwale mwa. Tekwali ko Museveni sigu watwale mwanyi Mbale sigu wazirita mu Buganda zaaliwo era bazitumanga za kibooko. Kati go okubiroga nti Peneti agala mwanyi zino nga wazisangawo. Mukulu tuwumulemu kubanga togenda nagenda nazo mu ngorotero ffe mwanyi ogenda nazo bagenda kuzika nazo mu kofini. Namwe abaliranya Museveni abagenda okutesa ku Friday eri kufamu ku ttaka lya bba ekisozi mwewumuzeeko. 1 emwanyi ziri ku ttaka lya Baganda. 2 emwanyi ziri mu bannansi bannyinizo. 3 okujjako nga bemugenda okubanja be bano wano wammanga. Museveni gwoba obanja banja abantu abali mu bonna bagaggawali baba bafuna ku mwanyi bakuwe mwanyizo. Abali mu bonna bagaggawale boba baba mu mwanyi babanje mwanyizo. Entandikwa bakuwe mwanyizo zali mu ntandikwa. Abali mu parish Kamodoli kubali mugita parish Modoli eno parish Kamodoli bonna bwe wasente mu parish Kamodoli bwe wasente mu Nigina bo banje mu mwanyi. Wealth creation eya kisawovuga ate nga nayo project ino wa plan yenu yali abasajja Baganda Salimu Salena ajibba ku mudomo gw'emundu. Nkiddamu ladies and gentlemen, proposal ya wealth creation yali abasajja Baganda abali baagala okunyuka amagye nga baagala kufuna sente okuva wa Museveni batandike okuteekawo enteekateeka eyamba basirikale bannaabo abagabodde ku mpagala bagenda okuva ku magye batandika obba wa sente batandika okulima n'endokwa. Salimu Salolo abitegeera nga balina kawo mentality tega bebamutera the project eno project nungi nanke jangu go on sa project eno ndiye mzee kati mchiche mu planning okora era mugenda muki ne balika bamusomesa buli project buli kimunga bwe kitambula olwamalo biso manga akwata kitabo nga ateeka wano nga asirika basajja batunga bakwata project nga bajongere wa Yoseri ogitwala Yoseri boga mbo bajasi bagwija gara mukuzi bulungi ateze project matabuta
kakati njikiriza ndio authorize nze bajuwe sente Salimu Sale yakwatira wesimu sebo togeza no gaba sente zange sente project yange I'm the initiator togaba sente bafulumya abaganda abaleta project n'emboko Salimu Sale mu kwasa Wealth Creation agitwala kati omugagga abaana abaganda abaleta project ya Wealth Creation bali kuko bali afu nabo bayinza nokubanga babatta bali mu UPDF tugenze maso okitegedde kati kyomalo kitegeeza nti abantu bano kano kamanyiro akasumagize yalira nchiddamu Museveni ogati amanyire ennywanyi z'abaganda kamanyiro akasumagize yalira 1 njira kutegeeza gokwavuwaza okutuusa wooli Museveni akoze bintu bingi eno program erimu ebintu bingi ne mbayitirako kungulu kuba ebintu bingi nnyo mujabira bana bagenda byogera 1 omuganda tekyamwetaagisanga kugenda kusomanga emmwanyi weziri kyovula nti abaganda basinga obungi mu Kampala ne Buganda bapiwa no B balina ssente empya n'enkadde bamanyirawo nti okusoma poteya njagala osooka omanye osooka otegere bulungi nnyo omuntu yenna ali creative ngera alina omusingi gw'obulimi bye bagagga bali mu Kampala kati Museveni bw'amala okumanya nti emmwanyi Buganda ezzemu esitusi ne yeebuuza ettaka bwe tinalitta terifanga n'emmere etandise okutojjera munanjulira bw'otambula mu Buganda abantu bazzemu okulima ebitooke bazzemu okulima amayuuni bazzemu okulima ebikajjo balima emmwanyi buli kimu kitandise okuddayo ku nkola yaakyo kati Museveni kiyakoze okimanyi ne batandika okulera bikampuni ebireeta ebigimusa ebireeta kasooli omufu baga bigimusa baagala kuddamu kulita gwe muganda munnange enkubulya toddamu kugula kigimusa kyonna simi kifuira muddo temuddamu fuira muddo mbuzi mmwe nkiddamu mbeegayiridde temuddamu omuddo bajjajjaffe baagutemanga ne bagukabala bamala okukabala ne bagulonda kaluberumbugu tebalufuiranga the moment okwata eddagala n'ofuira omuddo ettaka olizizzayo Katonda gy'abadde alinunudde olunda embuzi lunda enkoko noonya obusa mutandika okukola ebigimusa ebiri organic muve ku chemicals mbeegayiridde emmere badde etandise okudda emmwanyi zitandise okudda ate batandise baguza bigimusa nakufuira mu ddaani abaloga bannange ngenda basabambi Katonda katuwadde omukisa ogwokubiri ettaka ne liddako engulu please mukozese organic manure toddamu kufuira muddo toddamu kufuira kintu kyo kirime waliwo emisomo mingi ku social media okona ku YouTube egisomesa butya bw'osobola okukozesa organic manure oba organic chemicals organic chemicals nga ziri organic ng'osobola okuzikoza muve bintu by'okufuuyira mbadde mufunye chance ng'ettaka litandise okuzuukuka abo kye baagala mukiveeko kati mukulu Yoseri yagenda maaso mu system eyo naggala banka ezali ez'abalimi bw'amala oziggala naggala zi cooperative naggala zi farmers union naggala buli kimu n'abiggala n'agamba n'ebiseera ebyo baganda balina banka gye bayitanga tefe era eno naye yawolanga abalimi tefe yali abaganda n'agitta n'agisaanyaawo olw'ensonga ekigendererwa kikyali ky'abaganda kubasaanyaawo era kutta bizinesi z'abaganda kati n'olw'ensonga eyo njagala gwe wenna nga tonnaziba maaso tebakulya ssente te Museveni akwagala in the first place. He doesn't love you. He doesn't care about your existence. Ekintu kyagala mwenanga mufudde. Nkiddamu Museveni tali yagala Muganda, tali kwagala tayagala bannayuganda. Ekyo kimanyi okuva n'olwaleero. Era buli MP gw'olaba nga azunga ne Museveni manya y'omu ku balina oluko olusaanyawo Uganda ne Buganda. Nkiddamu Museveni tali kwagala kubanga mission ye nnene, abasajja bayingizza balina mission omwo bali mu kutta abantu kirindi nga temumanyi. Tajja kwagala era tali kwagala. Okulaga ekyokulabirako. Akana kulya kameevu kajja keesesa. Salimu Sale kyamutwala mambuka ga Uganda kiki. 1. Yamalo capturinga
Luwero Triangle yonna neba generals abatwala ettaka lya Buganda n'agenda akole try and error oba okugezaako n'olemwa n'agenda amambuka ga Uganda ekyamutwala biri ebintu bibiri. 1 ekisookera ddala yagenda mu mambuka eyo ng'ayagala kugezesa ng'ayagala kugula ttaka eddala abafere eddala wambe kyeyasooka obbasigira ekifaananyi ng'akanaakulyako amenvu kajja keesesa yasooka bawasaamu omwana waabwe bwemugulbaga tufunye ebyamutuukako omwana mbimanyi n'atandika okutwala amataka n'okugula amataka. Abantu siriyasire bali mu kuttibwa mu Northern Uganda, bali mu kuttibwa nga bagibwako amataka mu Northern Uganda. Wakwate mukimanyi Muganda fe strike machine atero baterayo ebintu ebyo tembimanyi. Kati bulijjo mwebuuza waki Kisawuvuga tafuluma ggwanga? Amazima gali nti Kisawuvuga yagenda okuva mu nsiko ng'abazungu balina records y'omu ku bantu abasinga okutemula abantu mu Luwero Triangle. Ye muntu, it's on record eyava mu nsiko bamuteekako sanctions, bamuteekako ban worldwide. Bulijjo temukimanyi. Ye muntu yava mu nsiko bamuteekako ban worldwide immediately. Yensonga lwaki ne Rejema yasooka n'agaana okugenda e Bulaaya n'agaana ne bayita Kagame bamaze okutta Rejema kubanga they knew exactly nti Rejema ne Salimu Sale batta abantu. Yensonga lwaki Salimu Sale omulanga agenda Bulaaya no baamuterako ban with immediate effect mu 1997 baamugatta tosobola dde okuzunga ewantu wonna kubanga yatta abantu. Kati information jennina endaga bakimanyi nti public ekimanyi nti siba na Uganda kyekisooka. Bakimanyi nti waliwo ababanoonya nga engeri yokka ey'okubeera nga bali nga Kisawuvuga less sure nti ajja kwasobola okutoloka kwe kuyimirira ku border emuli okumpi ekyamutwala mu mambuka nti asobola okuyingira South Sudan oba okuyita n'ayagwa mu Central African Republic. Bali bagezaako creatinga safe haven mu Congo. Safe haven ekyagaanyi ekyaliko okulya n'okukomba essowaani. Bali bagezaako creatinga safe haven mu Congo ekyagaanyi eriko okulya n'okukomba essowaani. Essowaani zaati ziweddewo basigazizza mpombo. Kati oyo kye kyamuteekawo kubanga bwe yandibadde ali Luwero kyangu nnyo mufuna abamunoonya bangi bayindi videos abamunoonya bangi. Ene galuga naye tasobola kubeera kubanga akimanyi tasobola kutolokerawo naye wali kyangu nnyo. Era abamanyi gye babagenze wa Salimu Sale oyinza otambula ndoza square mile namba nga tusanze ku nnyumba namba okujjako wa Salimu Sale wokka. Abamanyi abatunyumiza ng'ali ku kyalo jaggadde tekuliko sikoota yaliko for his safety era yayina amagye agage agamukuuma 24/7. Kwewala binaddirira kubanga bakimanyi nti ensi yategedde si bannansi. Buli kye bakola kyonna bakola kimenya amateeka. Yensonga lwaki ne kkooti tezikyakola. Buli kimu order from above. Amataka kati ntegezeddwako olwaleero video gye nakola mwe naleta information ekwata ku kyapa kya mayiro akenda yaleese ensasagge era ntegezeddwako nti mu Ministry of Lands waliwo special offices bakuliyetinze nga z'Abanyarwanda nga bagenda kukola land titles kuzikyusa zonna eziri mu Buganda ngera teyingirwa muntu era ebyapa basomba nga bagezaako nnyo okukyusa n'abagambi mwengi bagenda tandika okukyusa ebyapa byammwe ng'obeera n'ekyapa naye ng'olina 0. Ekyo bakikola kubanga bategedde baga nafunye information ekwata ku authorities zino okusinzira ddala National Forest Authority ne NEMA nabutwe badde bakuŋŋaanyamu ettaka n'ebipanga gye babadde babibbamu kati baagala batadde office ku Ministry of Lands ngegenda tandika ku transferinga na kukyusa byapa bya Buganda byonna eby'amataka by'Abannayuganda ba individu abamu kati bali mu kukola essaawa zino.
Kyovola bana abasajja kati ku buli gudo n'olufume Kampala bamenya gendo yitukwata jinja bali mu kumenya business z'abantu kuba bagala kiriyalinga ba ebyo wonna balina wa amata bonna ebyapa babifuna dda tebakiriyalinga mu muludde okuluwasibwa mwenno oba olina ekya kuba toyina kati bakiriyalinga bukiriyalinzi oba olina endagano batona bakiriyalinga bukiriyalinzi boche bakola so kati buli muntu yena gy'oli njagala okoze kamanyi ng'akoza n'owebbwa teri akwagala baleeta ba substitutes betuyita abazanyi abagenda okuyina bifo by'abazanyi abalala kati baleesa abantu abayingira mu bifo byaffe nga bannansi babasaanyaawo. Do you copy that? Buli awagira omupiira ngo bayita substitute omumanyi muzanyi ayingira mu kifo ky'omulala ng'akooye kati ba substitute baliwa. Abanyarwanda bakola ebitundu 45 ku buli 10 ku ba substitute nenga basinga ku substitute nga Baganda, Abasumali, Abaeritrea, Abaethiopia, Abadinka, Ababe South Sudan n'Abanyarwanda. Ngoyagala okumanya kyenjogera what tugenda ko mu Makindye division yonna ogituukemu ne mu Kampala Central wamu by indigenous almost baweddemu tebakyasobola kusula mu bitundu ebyo wadde okukolera mu business omulina okuvuga boda hoteli lodge restaurant ebisulo bisulwamu n'ebintu ebirala kyetuyita substitution bakirenzingawo ba indigenous ne ba substitutingamu n'abantu abalala ekyo bakikola bulungi nnyo. Kino temwakimanya Museveni ng'akyogera amateeka agafuga ensi yonna naddala abanoonyi b'obubuddamu galikkirya. Museveni yakozesa amateeka ago okuleeta abantu bagenda okukozesa buli kimu kyayagala. Atali okutambulira kusibira ya menvu buli kimu nkikuwaako information ekyewulirire. Wulira kano byembadde bye njagala owulire. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. However, our movement, political movement, which started as a student movement, akugambye at one time Uganda was the fourth country of exporters of refugees. Kanka kudiremo okawulire bulungi nnyo saagala ogende byosi byange. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. However, our bwakugamba nti Uganda yali ekwata kyakuna mu nsi yonna okufulumya abanoonyi b'obuddamu mu nsi yonna kuba ekigambo kiri export okujjako nga yera n'akozesa export oba import. Import kwe kuyingiza, export kwe kufulumya. Kati ye agambye nti Uganda was the fourth in exporting refugees. Who are those refugee kyabo abali batuuse okukwasa Uganda ekifo ekyokuna okubafulumya batwala ebweru wa Uganda. Refugee be baani abo? Soko, who are those refugees? Nkwadde second sasatu werowozeeko mwaka sinna kamalayo so nkwadde mu dakiika second sasatu werowoze baani aba refugee kyabo? Ekigambo export mukimanyi kwe kudde bamaguzi obifulumya mu ggwanga n'obisindika mu ggwanga kye bayita export. Import kye kikolwa ng'ojja ebintu by'amaguzi mu nsi endala biyingiza mu nsi yo. Kati yagambye export. Kitegedde akakoddiremu wano tukatandike muto. At one time Uganda was
the fourth biggest exporter of refugees in the world. Yes. However, our movement, political movement, which started as a student movement in the 1960s, and then it became a political military movement. We had time to analyze all this. These refugees are actually part of our own groups, because the African population of 1.5 billion people is divided among just 4 groups. So when they run away, for us we don't see any big problem other than the logistics and the feeding them and all that. This is what really. But when they come, we give them security. Then we also don't insist on putting them in refugee ghettos. If they can move out and do business, have skills, and they percolate into the wider society. So if you go in the town here, in the city, it's full of people from Somalia, from Ethiopia, from Eritrea, from Congo. So this is part of our ideology. Agambe kyali kimu ku nteekateeka zaabwe, naye abasinga obungi ebintu bino mubibuusa amaaso. Mujja kumala bitegeera nga mufuuse enfuuzi mu nsi yammwe. Kitegedde bulungi nga mufuuse enfuuzi mu nsi yammwe nga bali placinze mu ngeri ewuma endala. Lwaki? Bw'ogamba nti Uganda yali yakuna ku exporting aba refugees mu nsi yonna. But refugees tebaba exporting. Refugees are not exported. No. Tebaba exporting aba refugees. Chicham. But refugees baba transferring oba bakosa system yeteka lebayita integration. Okuba setolinga babafunye obuddamu. So when you talk about exporting refugees, nja kwongera kinoonyerezaako ndabe. Naye ate bwe nzijukira ennyo nga nziza yakatambi kange emabega, sisuubira during the Obote's regime, Amini's regime and others, until we had refugee camps in Uganda. Zaali zamwe particularly Banyarwanda, ate Abanyarwanda abo babeera basetolingibwa mu Uganda ne babeeramu. So nja kwongera kinoonyerezaako kubanga tekiri refugee exportingibwa transferingibwa ng'amaze okufuna ensi ey'okubiri oba ey'okusatu gy'abatwaliddwamu ng'ensi eyo emusabye okubeerayo oba okugenda okutuulayo. So ekya export sikimanyi. Era ne ba refugees ndowooza baasooka mu Uganda baali Banyarwanda. Era camps zammwe zikyaliyo nakati gye ziri, naye era temu exportingibwa kubanga sisuubirayo nsi yonna, either Sudan, Kenya, Tanzania, that Rwandese were sent there okuva e Uganda mu camps. Bwe mba serabidde sirowooza nti kubanga amateeka gafuga ba refugees babeera integrated oba ne batransferingibwa. Naye ate okutransferingibwa ebeera request ey'ensi ezo eziba zibasabye. Sirowooza nti bayita export. Sirowooza ye nga bw'akyogedde. Kati ye akozesa ekintu ekyo kubanga abantu bano abakozesa, one, abakozesa mu kulwana entalo ze ez'obuyeekera, mu kubega, okwokipayinga amataka g'abantu, n'okumuyambako mu kaseera waba yeetagidde abalonzi okumuwa obululu. Nozo zezo sectors abakozesaamu bo n'abaleka ne baintegrating ne bannayuganda mu bifo batalina kubeera. Ate n'amateeka galikkirya nti munnansi yenna yabeera first choice yasookerwako
omugwira tosobola kubeera ng'osinga munnansi rights kati mu Uganda atabagwira balina more rights mu Uganda than the indigenous Ugandans. So ndowooza abasajja bano ekintu kino babyogera ebintu bino tubisaako amaaso nga tetubimaze byanalyzing nga n'ebintu bino babikola bakimanye kagendere ng'omukadde akogga kye bakola bakimanye fe bannayuganda ffe tunagobera ebintu bino nabitegeera. So nja kwongera okunoonyeza ku statement z'omwami ono n'abalina more information abakwasaganya ku nsi ya refugee essimu yange ebeerako 24/7 nsaba mumpe more information about this Museveni's message kubanga yeetaaga clarification oba okwongera okunnyonnyola abantu bategeere ebigambo bino. Nyinza okuba nze nnyonnyola gye mbinnyonnyoddemu abantu bayinza obutabitegeera bulungi naye ate kyemmanyiiko ngayambaga nti aba refugees baba transferringa nga request evudde mu second country oba third country. So that's not what you call export. Under the integration law abantu bano basetolingibwa ne baintegratinga ne ba citizens ne on conditions ngera balina specific areas balina okubeera. So kati sitegeero no kyali ategeeza kuba katula abanyarwanda bangi nnyo abasomali bangi nnyo abaethiopia bangi nnyo batandise okugula amataka batugula buli kimu ekye ate nga banaye banda indigenous babagoba ku mataka kati nebintu byesitegeera bulungi nnyo. Alright, ndowooza n'ebigambo ebyo saagala kusookako wano njala kusaba ekigambo kimu nga nfundikira vidiyo eno. Olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Uganda eri mu mbeera yakagenderere ng'omukadde akogga. Gwe ataaveeyo kwogera ku nsonga z'olaba tofaayo kuyita mulalu oba oli musiru ng'oyogedde ku nsonga soka weewunye lwaki bw'oyogera ku kintu kyogeddeko kiruma nnyo omuntu nga si gw'oyogeddeko bula ng'okyogedde ku Museveni n'enkola ye. Soko okyebuuza kati oba oli akumye nti oli musiru oba totegeera oli mugwagwa as long as ntyogedde point eyo oba olwanirira nsi yo. Njala kubasaba mugende mu maaso n'okulwana ensi yammwe. Temulinayo nsi ndala. Togenda genda Kenya bakwe passport ye Kenya ofuuke muna Kenya. Togenda Tanzania bakufuule muna Kenya muna Tanzania. No, togenda genda kubanga tusobola kufuuka munyarwanda. Tusobola kufuuka mu Congo. Tusobola kufuuka mu Sudan. Tusobola kufuuka muna Kenya osigala oli muna Uganda. Bw'onooleka ensi yegende nga tosobola girwanirira. Kitegeeza omala biseera. Njagala obbasaba buli omu kwata ky'olina osobola okulwanira ensi yo. Okulwanira ensi yo si musango. Olita kutiisa n'akuvuma n'akuwumulaga nti anvumye nnyo. Ekyo si kikulu. Kivumo tekimenya gumba. Obanga oyogera ensonga entuufu oli ne bwana akuwumulala kukola ky'oyagala oba n'akusibako amatu g'embuzi okuliisa engo tofaayo nno. Babitwogerako dda babyogedde kati ago si makulu. As long as nti ojja no delivering information etegeera. Naye njala nnyo okubaza abaana ku social media bakoze omulimu guno. Mwebali nnyo mubalire ddala. Woyagala okutegeerera nti ekintu ky'okola kituufu. Kasi totandika okufuna threat okutiisibwatiisibwa kimanye nti kati wookutte weewo. Wabula bw'oba okola information nga tewali akutiisatiisa oba kukyusa bwongo bwo oli mu struggle manya tonnabeera qualified nti tonnabatuuka we baagala nkiddamu. Comrade ali eyo bw'oba oli ku social media ng'okola video nga tewalinde muntu yazze mu inbox y'okugamba nti gundi by'okola biveeko oba lwaki okola ekintu ekyo manya tonnatuuka ku system ebaluma. Ne bw'onootuuka ku system ebaluma ojja kufuna threats essimu ezikutiisatiisa okutandika okukuwemula okwogerera agagambo okuga nti tolina ky'oli kati bwe mba sina kyendi oba onoonyaako ki. Era gwe byonjogera bikwatirako owange ogwo kitegeeza buli lwofuna threat oba okutiisatiisa nti ove ku kyogera kitegeeza nti obakutte ku kinyusi. Bwe omusumaali gumu n'ogwetooza n'oguteeka mu nnyondo bw'oti n'ogulekaawo nyina ogwo ne gumusiiwula emyaka nga tomuzzeemu just omukutte mukozi kitegeeza omukutte ewaluma. Kati gwe nga tonnatuuka ku sserira kutiisatiisa kugaa nti byogera kimanye nti tonnatuuka ku levo gye bakwa kamula omubisi oguggyemu ebisejja byonna gufuuke omubisi omusogolerewo ajja kumanya nti kati otuuse ku system. Nobanga byogera tebigatta kitegeeza tebagenda kugamba nti oli threat. The moment you become critical or criticizing abasajja ku nsobi ze bakola ne bajja okutiisatiisa kitegeeza oba otuuse ku kinyusi kyennyini. Golooza ebivumi bavumye president ne ba comrade abamandi bati baba mu struggle naye bategeera nti okay kasita onvuma nti okay weewo nkuli bulungi no kati jjukira emmotoka lw'ogirinnya bw'oti nolabange etambula bulungi edduka kitegeeza nti emmotoka oba ogituuse weekola ki weeyagala omuliro kati jjajja buli lw'onyigako ekize n'olya ng'oli apapala aleekaana abuukabuuka kirigamba nakukwata kale kankunyonyere watuufu omuntu nga amenyese okugulu ne bakutwala ew'omuyunzi
omuyunzi asooka n'akuweweeta n'akusigasiga akazigo kati bw'atuuka okukwata waliwo ennyiri wagenda okunyolwa bwevu n'olwoka okubomulanga n'ebinyonyi ne bibuuka mu bbanga kitegeeza bakutte wayagala kati bulabanga omuntu abuukabuuka mu bbanga akyacala ayogera bingi akumanya nti wamukutte wakaki ku ntwingiri so mukwatire ddala ku ntwingiri ku Museveni oyo ne baakola nabo n'ekyo nga nfundikira mu ddakiika emu kye bayita state agent siga nti okola mu sseemu ayisimanyi okola ki kasita okole biyamba gavumenti okusigala mu buyinza n'okunyigiza bannayuganda oba oyamba gavumenti eyo kitegeeza you a state agent kuba whoever helps that government to stay in power and to torture to kidnap kitegeeza nti okolera state ogiyambako okuweerawo automatically qualified to be a state agent Otoloweza musumbi wa nina kadi banga medi state agent no woba ina kadi bato ina kadi as long as nti okola ekiremeza government enyigiza banda Uganda mbuyinza nga kigiyambako you are qualified state agent Ndewe ngane bangambye ndi state agent the moment you do something which keeps that government in power which oppressed people that means you help that government to stay in power or you are among the oppressors you qualify to be an agent so nature simplifies mukitegedde bulungi nnyo so kati ndo mukitegedde kale mukaba bankomere video wedde tusinkane ku lunaku olwokutaano mu open roof ya simu strictly mwanyi mukitegedde bulungi nnyo welaba Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.